have Janet Museven. Team Annual. For God and my country, no! Congratulations, Mr. Chairman. Congratulations, honorable members of Parliament. This has been a long trip, bumpy, slippery. We move forward, we move backward, we move sideways. Obugenda tubadde tumanyi nti tusobola okukonvinsinga bano ababaka ba NRM mu kusinga naye baganye, abangi baganye. Kati ababadde balowooza nti bali mu kuwa amaanyi minisita amaanyi baligawo President Museveni ate kyeki kyabadde ayagala akifunye. Atayinza okusalawo bw'aba ayagala agenda mu kisenge kye n'asalawo oba ayinza okusalawo lwakitula. Ndi musanyufu nti tugenda okubimaliriza tulabe nti etteeka lino tuluteekawo erigenda okutuyamba ligenda kutuyamba okulaba nti ebikwata ku mafuta tubikwata bulungi bibeere nga bituyamba ffena ng'eggwanga bannayuganda ffena mu ngeri entuufu eneematiza buli muntu yenna. Olwaleero ababaka tulidde mu bantu baffe olukwe abaatutwala mu Parliament abaavu tubaliddemu olukwe kyannaku naye nze ŋŋamba nti tetukoze tusobodde okukikola ekiganyi nkuba omulanga era nga n'emirire ku magulu abiri nti aba investor bano abajja okukola endagaano ne gavumenti nze mbalabula ne sabalabula byonna nti era akadde akejjira mu maaso wano kasa President Museveni asiibula nga nabo basiibulirawo. Tetubadde ffe tuwakanya kugamba obuyinza babuwe ekitongole ekirimu abakozi abatalondwa abantu ba Uganda. Manager w'ekitongole tebamumanyi, minisita atuula mu kabineti akola na kabineti. Nze kinsanyusiza okulaba nti olwaleero tusazeewo nti katu votinge tusalewo obuyinza bwa minisita.